Enchaya leero abasuubuzi ku luguudo lwa Nasa beekalakaasizza ng'entabwe evudde ku masannyalaze kubula mu kifo kino okumala wiiki 2 kye bagamba nti kibafiiriza nnyo. Bano bakumye omuliro n'ebipiira n'ebipapula mu luguudo wakati nga bwe bawuganira waggulu nti baagala masannyalaze. Bonna bw'ova twagala masannyalaze oba mu ddakiika 3 oba mu ddakiika 2 ffe twakisinga okweta. Batadde bibuloka mu kkubo era nga poliisi bwetuuse egezezaako okuzikiza omuliro gwe bakumye. Balabye guli gutyo ne batanula okukanyugira poliisi amayinja nabo ne baanukuza omukka ogubalagala. Waliwo abamu ku basuubuzi abazirikidde mu maduuka gaabwe olw'okkubwamu omukka era nga bano baddusiddwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Poliisi eyodde abamu ku balowoozebwa okuba nga be bakubye mu bannaabwe omuliro ne batwala. Ekinkwasiza nyimiridde awo kubanga twagala amasannyalaze. Abasuubuzi bagamba nti bamaze wiiki 2 nga tebalina masannyalaze nga kyavudde ku transformer yakuba kyokka abawumeme gye baleese olunaku olw'eggulo yabadde ntono era nga nayo yakubiddewo ng'okuva olunaku lw'eggulo tewannabaawo kyakoleddwa bumeme okulaba nga babaddizaako amasannyalaze. Tewagenda kuba kacyankalano konna era nze njagala bakakasa bano abawumeme poliisi bumeme kati yetawaanya poliisi so si basuubuzi bakunasa omwezi guweddeko bajja kwetaaga ngeri kukalika wansi wakakadde. Awatali masannyalaze ffe tewali mirimu gye tukola. Poliisi ebakkakkanyizza era wano abawumeme bayitiddwa bukubirire ne bajja ne batereeza amasannyalaze wakati mu bukuumi obw'amaanyi kubanga abantu babadde bakaawo nga baagala kubalumba. Abawumeme bataddewo gano amasannyalaze nga bwe bakola namwe nga bwe mukola ki naye nga abakyasima ki abakyanoonya ekizibu ekinene enamba yange ngibawadde stedenti katuba omuliro ebipiira amayinja. Herbert Kavuma ne Joel Yakyeyo naye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.